nali nkozeeko ku story efaanaganako bweti actually muguno omwaka awo nsuubira mwezi gwalinga gwakubiri gwakusatu nakolako story efaanaganako bweti ey'omulalu eyazaala omwana toli eno teyayambibwa na kuyambibwa yali isigala n'omwana we paka wetwafuna ebifaananyi nga neera alaga mbu teyayambiddwa naye kisinga okubeera ekirungi emunira ate ono ye omulalu naye Mukama Katonda w'amaanyi. Twebaza Mukama Katonda okubeera nti omulalu ono yasobodde okubeera ng'azaala bulungi nnyo omwana. Kati waliwo ebintu ebinzijira mu bwongo yafuna ati olubuto ani alumu bannange nabi kisa kya Mukama Katonda oli ye n'alaba opportunity nakosa opportunity nti ono omuntu ali out of her senses nasobola okukozesa eyo opportunity okubeera ng'akozesa kyamukozesa kyonna ye n'atambula n'agenda. Mukazi wattu n'abeera n'olubuto n'alugumira emyezi 9 ne giggwako ng'ali akasasiro. Omanyi bw'obeera olubuto abasaba bamanyi okugamba lya kino tolya kino olya kino tolya kino naye omulalu n'asobola okubeezaawo obulamu bwe n'olubuto lwe n'atuuka period ezaala n'omwana yeezaazisizza omwana nga yeka nga tewaliwo n'omwamuyambyeko nga tewaliwo medical attention emuyambyeko paka we yazadde naye wali ku SMS media tugamba congratulations to you n'ekitiibwa oba amatendo tugadiza Mukama Katonda nti ate banene abantu bagize luvannyuma omanyiwo ebityo ebibeera kebeere mu biseera eby'ennaku nk'obeere ng'oyita mu buzibu omala buvuunuka abantu okujja ne bagamba SMX munnange nga wali walaba n'ebizibu muno kati waawuuno omukyala tulumukubeera nga tumutijjisa naye bonna bamulabanga n'olubuto owekanga tewaliwo yavaayo kugamba mbu oba ono mukyala wadde ali mu mbeera bweti ne bweti basobola omukwala nemuteeka wanene ntomufeeding asobole okubeera ng'azaala bulungi paka we yamaze n'okuzaala nga tewaliwo n'omwamuyambyeko mu kubeera nti azaala ne twebaza Mukama Katonda nti omwana mulungi omwana ali healthy ate kirungi nnyo naye omukyala naye ono omulalu bamaze ne bamuwa medical attention oba ne bamuwa obuyambi obwetaagisa okubeera ng'asobola okuyita mu mbeera y'obwannakawere. Kasabe Mukama Katonda toba n'ekyo ekimuliko eky'obulalu kisobola okubeera nga bakijjanjabira ddala engeri yafunye attention y'abantu bamujjanjabe asobola okubeera ng'aterera kyemmanyi mbu kisoboka. Amanyi endoboozi nsigadde nze SMX representing straight out SMX media I sign out.